tekikyali kyangu wabula ekivulu ekyo kyolaba kigenda kubeera Amsterdam ebwere bamutegekera ddala ssebo n'ayimba. So Bobi Wine is going to be performing alongside Maro n'abayimbi abalala bigenda kubeerayo DA. Yes, bigenda beera ennaku z'omwezi nga 2 July. Bobi Wine so ali Amsterdam already era nga waliwo obufaananyi obulabyeko omusajja ali ku kagaali atambulamuko ne Nubian liwe. The freedom they don't have here, at least somewhere else they do. So I don't know, some of us are going to be forced to fly from Uganda just to attend Bobi Wine's show in Amsterdam and come back. Because I really miss him on stage as an artist who comes and sings Nankuba Kunyimba, the bad mommy, don't fear intimidation, you know, Najana Kucharenga, Nankuba, you know, I miss him. He was an energy, he was a beast on stage. Wow. Simani. So Kumbera, you know, they're in Amsterdam enjoying their lives away from the political, you know, surroundings. Yeah, let them live a bit by living a kubaba. We are the country, we are the future, we are the change we but need. We are the youngest population. Ekigenda okubeera side eyo. Thank you to Amsterdam. Yeah, mugende muwagire omubanda wa kabako wa kabi. Kalika tweyongereyo mu mboozi endala. I'm also coming to the climax of the show. Na iwalwa mukulu gwe bayita ADD. Mimi nkutumiddeko. Mimi angambye ajja for sauna ku platinum. Nkutumiddeko. Mimi, I'm looking forward to seeing you. Thank you for watching. Thank you for being a part. Now, ADD, yomu kubayimbi abakubye nyimba ezifudde Palaso what he is today. He is enyimba ezisinga zomulule ezifudde Palaso, the Palaso we are enjoying today. Actually, ye yakyusa akatibako. Enyimba ezisinga ezaleeta Palaso malamu ADD ezo zonna ezakyusa akatiba, the flip of you know, Palaso success. Mukulu ono jebuvuddeko bamugoba mu studio jebuvudeka ina status ne gundi ze yateeka ku status nga tulowooza nti omuvuko nayinza n'okwetuga nga ina ennyike ku mutima talina ssente abayimbi bakoze bonna bakoze ssente ye akyali mpale zinywera migwa. He was going to do literally suicide to himself. So kati ate bamugobye mu nyumba jebuvuddeko, but I'm glad Palaso yavuddeyo bambi at his rescue era namusigamu akakadde kalamba aka Uganda akatono kazira mulizo siwe kiri. So comparison ya ADD n'abayimbi abamuyambyeko and how he's really struggling with life as yet. Njagala mpayimu n'omuganda wange ADD obulamu bumuyisa butya to the extent that last time yalangirira n'agamba endongo njivaamu. By the way, kyekyakutuusa ku that point nga tuvaayo mpola endongo jesse kyantuusaako nandaba nkolera bwereere nandaba byenkola sifunamu naye netuuka nenfuna okubuulirirwa eri bakulu bange nangamba ddayo okole essebo. Akanyigirizo kaali katya obuzibu bwaliku nti tolina kyofunyeemu? Kituufu naye sina kyenfunyeemu, nze nga ndaba nkubye nze banga sina myadde n'omutwalo ate nga bannange benkubidde bwe balinamu ku ssente ngamba ye kijja kipya naye baŋŋamba omukisa si gwa buli omu oyinza okuba oyagala ssente nga bati bazina namwe bali balina mukisa gwa nnyimba so ddayo okole ssente zijja kubuddebo. Today ogiyingidde ozzeemu ofiisi? Nzizeemu lwansonga landlord abadde ammanjeeko ku ssente ne muwaako afuna mpa omukisa nzire mukole nga onoonya balansi w'empolampola. Ssente ziba era bana bagiyamba nakubuddeko abayimbi bannange omu n'avaayo nampayo ku ssente Palaso nezinyambako ko ne group gye tulimu association though yo yampoze buwozi teyampadde association yampoze bwe nali newuza ngamba ye mu bayimbi bonna Palaso ye yakuwadde yampadde
yampaddeyo miliyoni emu. That's good. Ziza Bafana the agent ate bawa storage kuba nabo bakubiddeko hits eziwe. Bansuubiza era bajja kumpa maybe nabo tebali bulungi ngange. The agent yasooka okuwa hit oba wasooka okubira hit si musajja yandisose node nti ye yakwadde na mutwalo. Embozi z'abantu tannakuzimpa keezi yakusuubiza yansuubiza nga ajja kunero tulina puroguramu agenda kujja n'akayimba ke so tomanya ayinza okuba ali muzireeta leero. Embeera eno yonna kikyoyigamu? Embeera nti tekyali kya bwereere yakyali sooka niteeka ebbayi ne meaninga business hiti business luyimba business olulimi kati lwengenda okuba nga mpulira ssente teri lulimi lulala yesebo ssente tukole tujja kukola ebyakabi. Palaso mugambo ki kuba yavuddeyo n'abeera muyimbi kinoomu n'akubeerera mugamba tukume Oluganda nga wetubadde tukole bizinesi eyaddala tukuba endongo oyo munnange eddala kubanga tuludde ebbanga tukola era tukyali ffenna era tujja kukwata tugenda kukola bizinesi ezaddala kuba kati sente ziyingira zirina okuyingirira ddala. Ndonda kyabanja kubazaawadde amangi akwana mwaddeko afe libadde bamangi muhabwa covid mulamba esebo. Kale, there you go. Your ADD. Nyibaza Palaso mamuzuliamu ADD oyo. So Palaso, actually the best you can do is get back. Ayongera okukola ennyimba ate this time omweka sente. Omweni. Nesimba ngamye oluyimba lumu lwa milioni 3. Wow. Milioni 3.5. Nesim. One song like this. Wow. Guys are really making money. Kali. Obudde bunkutemu, I'm going to call it a day. Wetunatandikira wiki ejja. Naye njagala kwebaza waliwo omukulu gwe bayita bamitani Ben Mulondo kwali akola ku Centenary Radio Masaka. Abagambe Masaka nzija ku Joma Garden yawe Kinoni ngenda beera ne muganda wange engineer ni linyanga kiri nva mu mutwe. Okay. Yes. Together bear engineer Jamil Waxima Chikuita Nasa. Engineer Jamil Selector. Mumanyi is a big guy that side. So tugenda ba to labembera bwe tambudde. Kakati as we come to the climax of